Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Okosiibwa otya gwe omulayi waffe omulungi ali okubanga otugoberera ku mukutu guno ogwa Farm Business Uganda. Tuli kubanga tukulambuzaako ku Meloni wa Nkuba Kyeyo omu tali mu ggwanga omukulu Lubega. So tuli kulambuzaako tera nga tugenda kulambuzaako ne Meloni wa Madam Sarah Kyomuhendo. Tugenda kubanga tumukulambuza obe ng'osobola okumulaba. Kyenkusaba subscribinga, likinga, sharinga. Enkuba n'engeri omusana egwaka kyova olaba nti kamera eri kulaga bweti naye osobola okuba nga omalako vidiyo eno osobola okuba nga olaba ennimiro. So kamera omusana guli kubanga gugiraga kamera eraga omusana naye ate era osobola okuba nga otambula ne vidiyo eno. Farm Business Uganda tugamba nti farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Tukusaba okusubscribinga, tukusaba okulikinga, tukusaba okusharinga link n'okutegeeza abantu bonna abalala nti waliwo omukutu gwe bayita Farm Business Uganda. Ate nga tuddiringira mu nsonga za kulima, tukuyambako okuwa amagezi mu kulima ne mu kulunda, okwosaako n'okufuna ebyo ebyetaagisa mu kulima n'okulunda omuli ensigo, omuli okuwa amagezi okuyambako okufuna obuyumba, okuwa emmere, okufunira enkoko, ente ez'amata n'ebintu byonna ebikozesebwa. Tuli kulaga ennimiro eno nti enkuba season gye tulimu enkuba etonnya. Kinabagamba mu vidiyo yaffe yasooka mu Meloni wa Nkuba Kyeyo omukyala Sarah Kyomuhendo gwe yatuwa okumuddukanyiza. Nnimiro nyingi ze tukolako naye oluusi vidiyo tetuzikwata mu mbeera efaananako bwetyo. Oluusi vidiyo tetuzikwata. Kulwaki tetuzikwata? Kubanga oluusi tutera okubeera bize so ne tutafuna budde bukwata vidiyo. Kalimero lino yatandika okumulisa n'okuba nga asaako osobola okuba nga ebimu biraba naye kamera eri kulaga eri half acre
teri eka mu mbeera efaanako bwetyo. So nkusaba okusubscribinga, okulayikinga, okusharingira abantu linki n'okubategeeza nti waliwo Farm Business Uganda, ekitongole eky'abalimi n'abalunzi. Ebintu ebimu bye nabagamba nti meloni by'atayagala, meloni tayagala mazzi mangi era enkuba bw'etonnya ennyingi, meloni tubaga nti alinga nnyaanya nti tayagala nkuba, tayagala ate kisiikirize kingi. Oli kubanga okitegeera, tayagala kisiikirize kingi, kati ayagala ekyererezi, leka tukiyite ekyererezi, nti waba teweetagisaawo mbeera za bisiikirize mu mbeera efaananako bwetyo. Era nga bolaba nti kiringa kisaawe naye kati wano tutuuse ndowooza kamera esembeeza, oli kubanga osobola okuba nga okiraba. Ekikulu kwe kutambula n'okufuuyira, ng'ofuuyirira mu budde, okubanga otambuliza mu mbeera ennungi meloni wo, obutamukuumira mu muddo nga bw'oli okulaba ono, obutamukuumira mu muddo, okumufuuyira. Ate era bw'aba atoose mu kaseera ak'okumulisa, oba olina okuba ng'oteeka mu trap nanti kino kkubako eddagala erikutangira akasowera okuba nga tekamugula mu meloni zaffe. N'olw'ensonga eyo, gwe omulabe wa Farm Business Uganda, tukusaba okubeera omwegendereza ng'olima meloni, tukusaba okuba nga tokyamuukirizibwa, tebakukyamula, tebakuyingiza mu mbeera ya kukyamuukirira, kubanga oyinza okumaliriza nga wejjusizza okulima ate era wejjusizza okulunda. Ekirala kye ntera okubagamba nti kye wasooka okuwulira kyokola. Abantu bangi tukoze loosi mu kulima, ne tukola loosi mu kulunda, naye ng'obuzibu we buva, wasooka wulira kulima meloni n'olubuukira ennyaanya, wasooka munda mu guno ganja alima obutunda n'obuukira ebitooke, wasooka munda mu gwewulira kulima kalitunsi ate ne bagamba nti lima ffene. So ekigambo ekyo nkigamba nnyo bakira nti baffe, nti ffe oyinza otunenya naye waliwo kiri ky'owulira munda mu ggwe n'ogamba nti njagala kulima meloni, njagala kulima kasooli, njagala kulima bijanjaalo, njagala kulima binyeebwa, naye buli w'okyusa oyinza okumaliriza ng'okoleddemu ensobi. N'abamu oluusi basobola tweyambisa okubawabula, kubanga ajja gy'oli ng'alina ebintu bingi by'ayagala okuba ng'akolako, omuli okulima meloni, okulima gundi oba kasooli, bijanjaalo, lumonde, n'omugamba nti naye wandibadde okulaba oti. So tusobola okuwabula tugaa nti nedda, kola bw'oti, naye kiri ekikyo kiremerako, kubanga ojja kumaliriza nga ofunye amakungula gatali malungi, weekwasa oyo akutegekedde, naye nga obuzibu awo we buli mu mbeera efaanako bwetyo. Kati meloni waffe ndowooza oli mulaba no kamera nga tuseri half acre, so tusuubira okufuna ssente nga bw'oli okulaba ekisaawe. Fuuyirira mu budde, tangira obusowera, meloni wo mufuuyire mu budde, ate enkuba weeba ezze nga nnyingi, ekyo nakyo okirowoozeeko. Farm Business Uganda nkusaba osubscribinge ku channel yaffe, ate era olayikinge, otegeeza abalimi n'abalunzi nti waliwo Farm Business Uganda. N'akalango kaffe koogera mu bintu bye tukola, bye tudiringiramu nkoko biki, era tusaba nti bw'ojja mu komenti enamba ziri mu kalange. Kyatutera okubasaba kibasabire wano nga muli kubanga tubalaga ennimiro nti obulango buli buyita, tunulira ennamba ezo, waliwo eziga nti WhatsApp namba oba kuba ku zino ennamba, okubako teziba za WhatsApp, ate ya WhatsApp tozikubako mu mbeera efaanako bwetyo. Kusaba nti osubscribinge, olayikinge, ennimiro tujja kulaga nga tukungula mu mbeera efaananako bwetyo, kijja kuba nga kitukolera ddala.
Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowoola naawe alunda embizzi okubeettanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.